Okay. Bagana bange nyoro kudampaniza kulo mu kitiche omundi ogwokubiri. Atuimbire olimba lw'eggwanga batandike ne mu Sudan. Twatubalage ntino bano abaana tubasobola si bwe kiri kati mu Sudan agenda kutukulembera mu lwimba lw'eggwanga muganda mu Sudan toliwo twakoze olimba lw'eggwanga okay tukulembere mu lwimba lw'eggwanga Uganda, nobody said no matter what. Oh, Uganda, may go the party. We a future in the United States for it, party together we always stand. tumaliriza bannaye Tumaliza. atuzaako tutandika okwogera wakyafangoni wuhu bannange saagala twogere nnyo wana mulange gye nafulumyemu kitegeera ate wamaso tutayogera nga baki wategedde naye nga kyakabe nnyo omwana okuba kuŋŋaanya twasembayo okuŋŋaana twatwaga miliyoni mmeka muze nga simanyi ntuule zisika amata zisika temunfuna ntuulemu okay nasembayo okuŋŋaanya kuba amawulire baali bangi nnyo nga twali ku nsonga miliyoni mmeka era miliyoni ezo 5 zaleeta obuzibu ekitegedde zaleeta mbozi yange eyitwa miliyoni mmeka obuzibu bwava era naffe ne tubalaga nti tukoze eki tuyimiriddemu jasi tugenda kwebaza abaddeko ku saidi yaffe n'abatabaddeko ku saidi yaffe tubagamba bagenda kwongeramu amaanyi ekitegeera tuli wamu nabo ekitegeera naye nga kyoffe ensonga etuleese leero yakyamba ngenda kwebaza bonna abavuddeyo ne bagatta obusaasizi bwabwe nga boolekeza omwami ono ekitegeera Omukulu ayambadde suuti. aji babanje okubye Omuceere ogenda kulira mu suuti. sigenda luma muceere leero nawe togulumira wano kuba oba aji wotukire tubadde mu luzungu twoge Luganda wano tuba tudde mu luzungu osabye aji okay naye nga nyongera okwebaza ne bannaffe bana abatukwatiddeko otegeera abasobodde okwata 10 mitwalo n'obukadde otegeera jasi okuyisaawo ekibira ky'omukulu ono kuba omukulu ono twaga tugenda omutuusa nze nga omusajja agenda okugenda ku paleti ga Land Road ku essomero ly'abazadde abazadde alina okubaako n'ebirabibwako e Land Road otegeera nange sinnaziima naye nze nkimanyi kyatteeka oba kinkakatako naye ate omukulu ono ye fyuca ye njaja gisembezeeko kuki kuba bikyuka abantu bayinza okunsinza amaanyi nga tenakaalaze kajje mu fangoni okitegeera famire esobola okunsinza amaanyi naye nange njaja tukatemuko awulidde ategeeze omulago ekikwatako
Kibenani road nga wapefiri ya nenyonga okwebaza abaliwo abali ku official abali ku board baboyi wafe mwana ba support enzo mwana ya tweyongeddwako omukyala big event yenene ngabwe linya bwe tuliwulira olo miliki company mpya nenga nenemu kuba kati nawidde abaana bagamba mata bagenda kuganywa ne company bagisuuli kati netuyongerwako H&M era nawidde agamba mbono leero emmere tugenda kugiryawa wali eri oluva wanene tulina banywanyi baffe banene abaview baboyi bange chance joino ojo etofali olyongera ku kyaliwo ya tulinawo Tomu Faida neba abasajja bali mabega president wa TikTok ne office mbwa atambula nayo mu motoka eva boss bane kyakabe nnyo bangi nnyo namwe abali wanene okubeerawo kwa mukuweseza mukolo guneshi nengera waliwo n'abalongo mukoto bagweseza ki ngani abogere mabegeyo babereyo nabo anti waliwo abazze ng'omukono bagwesa ki okubeerawo kwabwe nene waliwo n'abazze ng'omukoto yakoze eki okubeerawo kwabwe tekuweza mukolo kino kitiibwa nembuuza nga baani omukulu kiri kitya absent ndoza ffe tubamaliriza bwana nenga bwe tumaliriza waneeno waliwo enteekateeka ate enkambwe ennyo kuba tugenda kugulumira online tulimirako amata waneeno n'omuceere abatagenda kulya muceere talina kulya ki mushegera ekizibu ekiri waneeno nenga n'endongo naye ekola ki n'endongo weeri tuwagala champion mwana ekitegeera baba waliwo abagambe muno champion talina ndongo nze yange nengimuwa agenda yimba ezange zonna ate zonna azimanyi okitegedde bwana yimba eze neziggwayo atandike ezaani nsoose waliwo n'ekibuuzo oba akazina nonkaddizo abatesitesi kaddiza abatesitesi nange bankyazizaako bukyazi tweyanziza nnyo ngeyakuzibwa single mother in cash millionaires shot kibanda mutandike nyumba ya mama weremera ne nabi mune bimotoka bikaweti enjaba we motoka basombe material yonna tume nyumba y'omukazi ngewedde ekibuuzo kyange nga sentako soka tukwateka sente bane tweyanziza nasijja kubala kuba mbadde sikubanja naye era bwe ziba teziweza obimanyi naye kati mbadde nsabayo nange na request yange eri omukulu pulezidenti wa TikTok kuba ndaba TikTok yeyawula ku Uganda tebasobola tufunye ku national ID tweyanziza kutego kuno njagala sembyayo omukyalo ono mudra nja kuwaayo keddakiika yiyo kiri kikyabanaye mwebale nnyo kutambula n'ekibanda twazina buseke ennaku zonna okuva bwe yakola ki okuva bwe yayingirawo kakati kibanda twaliko naye abamu nga temunamumanya oba baali bamumanyimu abatono ng'akola ki era nga litandika naye nga yali tanonga eddala era nga yakola ki akimanyi kakati ensonga eno yabaddewo angamba omanyi twandibaddewo ne tukola ki ne tulaba nga Guddo ate ng'omulamwa gwegwo kubanga Guddo
nejenva je tubasiwe chiri gaza deso atenga anule deso so natubera nga tulina okubera nga tujja ndikola ki era bana tusaba busabi mubere nga mumuwagira omulamwa gwegwo teguli mu nsonga yonna ndala kyamanyi kibanda yes ayinza okuba nga mulaba muniga biki naye nga musajja wa mazima kyekyo kyesinga omumanyako era ensonga lwaki byonna bibawuza olwo biki naye tubeera naye kibanda ki tewabangawo mbeera ekola ki ekyuka ate nga naye era banga era yasukkawoko siwe kiri naye ngaera tanaba kuteekawo tali mumazolo eyo kibanda musajja wa ddala ngezako bagamba batamutegereyo abamukola ki abamulaba ku bbala alikuba ye anulule banga era yajjawo nalagirawo nti olina omutegererawo nti aniru esongawo n'agamba mbabuta Tom D olwa champion ensonga eri kuzimbira champion Guddo nyumba fena gye tuli toyanziza olunaku olwabiri musatu champion Guddo naye nebuuza nange ekingata nekibanda sikiraga mamba oba bukyeri nampa neminisitule wa finance naye tumulaba Fangoni Forest aluddemu ebbanga lyogirambire nange wempisa so kati mukikyuseemu kyonna kigenda kubeera kirungi naye ngaolunaku okuyamba sibanja naye nga tubagamba bange mujje muyambe ki champion Guddo nze bwempulira omwana oyo kati muyamba singa n'abange baba basombera babagirya nebazimba ennyumba ezaabwe oba buli omu kyakolera okola kufuna sente kugula poloti kuzimbaki yo poloti wekiranda epoti tugenda kugigula ogwo tegeeza abantu bajje epoti tugenda gikola ki tufuna poloti yakwolwo n'okuzimba kujjako tuna banywanyi baffe bendaba bali mu kupromisinga ettaka naye kati ettaka ngeri tulyagalamu eno simanyi bwe ligenda kutuuka eno akisoboka alina kujja gisangayo naye nga bamanyi okugaba ate ne bagabulira naye kati nabo webali kubanze waliwo yampaddeyo kabiri ekazirosi kati ekyanoonya ligenda tuuka litya wano kuba njagala ojadisombo lyalina ebiboneka aiya kale ati bannaye mwebali kuwagira muziki waffe wafuiddwa muganda waffe Lunaku ekyo kitalo nnyo wetuvaanera ffena tugende tubeerewo na buli atubeereddewo mu buli mbeera ey'amasanyu n'ennaku bannange mwebale naye nga tujja kukola entwagala abaana tujja bakwata muze w'empisa ekitegeti nga wuyo atandise kwambala masuuti nga bwagafunyako wulira kibanja tebiriiyo bw'oba oyambadde suuti yaffe gyambali oba ogizingako jambu ogyambala kishati kuba nange ndabidde ku ayi naye ngaolunaku lwabiri musatu wali erugogo so mwagala ennyo olwoyo miri sijja byogera nnyo naye nga kyemanyiko ono atubeereddewo mu buli mbeera ne mu lumbeera ewa Lunaku era gyali batuwadde amata okuva olwaleero nga banywa kupaka lwe banaamuziika mukikubeko mungalo banayeome kikoze eovaano tugende ekibanda batumumbe kale tweyanziza nnyo maniwe najja mu bintu bino natuuka oba bikyusa tuukamu awali esalaamu notekawo ebaza nnyo big event wakwata mu kintu musuubire kirungi babadde babazaala wannyo abayayizi babeera na vip kino jangu weerabirako ekigenda okukola ki ono akasajja kagezi kayina banene so katusuubire kirungi music gyeto stage nyambala buli kimu nenteekateeka sijja kusinga kaawo mwe balina erabira tusinkane ku lunaku luli yatandika bwetyo era egenda kuggwa era mu maanyi amanya bamuteva boosi
tweyanza nnyo basponsa baffe abatweyunzeeko okuba twatandika mulanga gwaffe guno kuzimbira mama wa Champion Guddo ennyumba Royal Milk n'omukulu Big Events n'abamawulire mwena wenna abasobodde okujja omulimo bwendi kukusetinga kintu kino ne kampuni yange yegatta wamu neya Fangoni omukulu CEO twegatta ffena netutandika ekintu kino enteekateeka egenda kuba massive nga mwezi 23 kesise Lugogo mugenda kulaba ekintu ekyenjawulo ng'enteekateeka nnungi nnyo okuyingira 2,000 gaipye 5,000 tebo kakadde kamu enteekateeka nnungi nnyo ate kasatu eyunziddwako bigi amaanyi geeyongedde okuba amangi ennyo ne sponsor baffe tweyanzeege ebigambo byange byebyo just mulinde bulizi lunaku nakwezi nga 23 mulabe enteekateeka ey'enjawulo tweyanziza ye mukulu Everboss banange muli mutya mawulire. Thank you so very much Abannayuganda abatulaba eyo na tuli wa Fangoni Champion olwaleero nga show yebulako nnaku mbale bubazi naye mbasuubiza ate nkikakasa kyekigenda obeera ku KCC esagala bakunyumize kiriyo temumanyi stage tugitegese tutya oba etunuddewa abasasula VIP simanyi we mukoze naye ngaetwogera meza tusigaza 5 kati oba tona tukubirako simu kubuuza meeza yeeriwa meeza ziweddewo ekigenda obeerawo kyanjawulo nnyo mujje tuwagire omwana ono towandika firize comfortable nga Allien Skine azeeyo okugamba tuyambe omwana ono kakatono kolina kagattako emitwalo ebiri gyolaba nga mitono gigattako so mwena tubalinze on the 23rd lwa mukaaga luno mujje mubeerewo tuwagire Champion Guddo. kale kaka mu kaseera kaneeno tubambi mugere abagala okulaba bagala okuwulirako ng'ayogera ate kati ali mu suuti baba uno wano kati champion ali smart nnyo mwana nga bwe mumulaba ate anyongedde ekirala nti kati ku music nyinza omwongerako kosenki kosenda kwanfaananiddemu abapipa ettaka tomulaba nasobola okubba n'ettaka banna tegera katomo ngenyenda okukola ekibiina kya Law Breakers Association kati ate akasuuti kamunyumidde nnyo osegeera onakyola kwogerako abantu banaye tembeera nnyo siriasi oba bakisusa mwana si bwe kiri champion atuwe bugambo nga bubiri talemezaayo yaziza mwena abankutteko osobola okujja mamange ananze siba na bigambo nga teryaga kiwedde atumaze kale tweyanziza kakati tugenda kufunayoko ku bibuuzo awo era nnyo nga 23 Kale mwana muto naye nga 2 mukyategeeza nti 23 tubeeyo ffenna ajja kuyimba. kale katufunayoko ku bibuuzo ebitonotono tekisembyeyo kirungi nnyo tetugera kiwabudde ekyo kiwedde ekizeeko omwana asobola ogenda ku parenti nga yeesaliddewo ekitegeera ekirala ani ogenda ku parenti kwasomero lyabazadde nga landiroodi lwaki nzimbira maama nga ne tata amulina nakyo tukireke ekyaba kinemedde ku mwana w'omuki nayogera ebisongovu baki naye bagamba ensonga ezanya amakulu mu tutuzwa nnyo ki kuba nange sikakasa oba etaatayo kuba simulabangako kuba naye mweteitajanko wanene okugamba kuba omaye abakeita batatabe olaba nze omukulu nina bazadde bange bangi enaje nagamba nze mama oyo naye nga ate mama wange mbira naye wakategedde mwebale nnyo kale ekyo kiwedde bulungi nnyo Access Media kati kyekyamazima nange mbadde nkyagira kuba nange mpulira nga nja wanyimbe ku makya kuba nshinga egitaliyani
kitegeeza nti no mbadde njagala ebivuga bye nalabanga eddaka awo etandika saaweza atano kitegeeza mbu nno tugenda kuwanguyamuuko kateeka ya leero si eyaluli ku Freedom City wano wagazi VIP egenda sigala nga VIP ekifo kinaakoma tugenda okukoma era abanasigaye bwe tuddemu tubeetondere tibannaaye ne wano tetujjaawo teni katugezeeko olubiri omulundi oguddako naye nga tugenda kukeerawo abaana abasobodde okusulawo bakkirizibwa okusulawo kubona ngaenyinza okusulawo kate waliwo ejjenjo yisaamu drive eyo ey'okukola lwennyini ku makyanja kubakeera kitegeera era abaana abatasobodde kugenda bokka basobola okubeera ku bbala n'ekyebiri yaabwe oba kyetano ba ne tiketi yaabwe tugenda lumu kitegedde anti zisaawa nnyanja kuba ntuuseewo boy kale tweyanziza haji obadde ne omukono awo bangi ne TV nyingi zonna zirina logo naye abasanyuka gasibalaga ate ekirala ngambye ono banaye NBS oyagala obalage twagala ffenna tubalayo TV abantu bonna tubaaga nawe n'abawala bessiraba oba n'omuwala gwessiraba wano sangalya kimenkeddamu ekibuuzo ekyo weyongereyo ekirungi nnyo waliwo akagero webwenika yakozesa emabegako nti abantu abamu ekibafuula bafala kwesiba ku bazoleyo ate ne baleka ababakolaki ababaagala kitegeera naye kati abe tugenda balemezaamu nnyo kuba naffe tukimanyi tebamalaayo kujjako nako nnyo kiki era nawulidde waliwo abaagala mbwabireko ne kusho y'omukulu nga yamwanjula tukikkiriza wamma kata tulina tetuba na permanent enemy gwe bokkiriza nti eno guno gunyinze ffe nga tukwe nga tumalayo tanaba kulokoka olimba kale tugenda okunonza tulabe kale kanfuna omwami ono kibuuzo kimu mangu mangu okwewala okusitula abantu ku stage nga kamera nyingi bweziti twagala tumanye ani official MC weno show okwewala okusitula abantu ku stage then n'ekirala omuyimbi ayagala okuyimbirako championi Guddo ayita mu mitendera ki tetwagala muyimbi ajje bamulabise ku stage awo ku gate a big events abaagala okugula ticket before the show bazisangawa era online bazigula bati kale kati ekirungi nnyo official MCs tugenda kuba tubamanya kuba management ziri big ne fangoli kitegedde baba yimbi bonna abantu bagwanga bagenda kubeerayo kitegedde kati ate kati gwa mawulire sisuubira mbu nno osobola okusenawo MC ku stage kitegedde abali amusigamuko bekikwatako okiryalinga stage bajja kubeerayo kitegera banaye bo bajja kubeerawo abakiryalinga stage back stage kyona okumanya sisu tegenda kola ki tegenda kubeerawo yamaani kale tizigenda fuluma leero tutandika okutundibwa eddi enkya ababukinga tiketi zaabwe era enkya bajja kuba zikola ki waliwo abadde nga babagula ne bagana erisiiti tegeera kati enkya zigenda kukola ki zigenda fuluma zonna wano kufango nezigenda baawe wa ajaluuna wa evabosi tusoke tukozesa abo nga tujja noteeka ewala tujja kuba tubategeeza tutandika mpola nki namba yange kweri ku post soga eclipse yesebo ani agenda okukulira security yo ng'omuyimbi then n'ekirala ye ng'agenda performinga ku olwo gwona abeera akulidde security ye oba waliwo omuntu omulala agenda okulira security ye wategedde kati ekiriwo bikyukamu bwe mba nnyimba yagiggala tebagenda kuyimba nange nja kukola ki anda kujja nkeberemu male njeggumize kale yesebo neyanza nnyo basebo ne banyawo bonna abali ku mukolo guno manya nze Sekimpi Kassim chairman Allien Skine Allien Skine
yava ewaka. Ni musanyufu Allien Skine. Twetambulira sibabu Ereda tubirese. Ekibuzo kyange kigenda kwa champion Guddo kubanga Allien Skine kino akikoze azatuyamba mu kiwempe ng'akyali na mwana muto nga tumukola naye ng'ayamba abantu. Buza champion Guddo onabo maze okuzimba ennyumba ya maama ng'okutteyo nawe kati omwami ono teta kukimubuuza we batyo jasi ita kukimuteekamu buki kiwabe kikolebwa kale mwami Rama ngende w'omwami oli naye yawanyise kakati ekibuuzo kyembadde mbuuza waliwo omuwala bamuyita Justin Kadama n'abalalala abantu bangi bagamba bakutwala mu kkooti olw'okubeera nga ojemera amateeka gaabwe bakutuma kuyimba mu maka g'ogamba okoma Desemba ekintu ekyo kyogerako abakooti mugenda tweyanziza kugenda mu kkooti bakoma kuyimba Desemba obyagambye bakadaama tegera bakadaama tujja kubasalirwako kubanga tube tubatambuliza ekiyumba era tukimanyi bave tukuba endongo ekiro atuli ku live bali babeera mu pate buli lunaku tegeera naye kale kitugenda okukola bagamba ekitaayi ekitava ku sengejero lumu kifuuka wankindo sitaka kusooka kufuuka wankindo ndaba esala nyingi nnyo ezakola ki esala ezinsabirwa nyingi nnyo n'abangamba mu ddembe totuwaamu okitegeera eyamaanyi kati tugenda okukola kati baba genda otula mu kkooti omusango guba guyita batyo nga n'abalemeddeko tewali musango gubako kale tweyanziza sebo bitayame ebyo ebyange dadi neyanza nyinza okukozesa olugendo wagamba mpisiza mu muntu amaaso naye nange mbyokozesaako kumbaga tekubula ki katwaga omukolo gubeereko n'abasiiwuufu okyagedde tekiri nga mukiwulidde kibadde kitya tugenda kumwaniriza okuba endongo edda yakyukamu yatuuka nga teepu weyeze ne teepu atekawo kati eyaduropu ekibuuzo ekyo ngeri kibadde kya luzungu kitegedde nnyo bayesegenda wa mwami ono owa paalenti kireke katukireke katukikyusaamu naye nga twasooka tugamba kyebi enamba esiga negamba otusedde otukoze ki ate kati mpuli ndaba komenti agamba ekyebi tekimala kiwe kiri fe tulina essuubira okuyimba n'okusukkawo kuba ndaba waliwo n'abagwira abagenda okujja wano basasula emitwalo waliwo n'abasasulwa 15 n'okweyongerayo okitegeera kati abantu tebenkanankana era waliwo bajja okukaaba emisana ate ekiro bajjibuzaayo nga sente bazirina kubanga ekonomi ya Uganda ekola ddi ekola misana okitegeera kati abaana abalinamu omutwalo nabo tujja kubaaniriza bajja kuyimirira eno bwe batinga ku geemu bawulire naye era ng'osasudde togenda kuwulira ndongo nga tulesesi oba tugikole nga silent disc abali boli balemenawulira wano emekuba n'ekiggo ekitegedama kale ekibuuzo ekisembayo bwe kiba weekiri era wano omwami ebanga nga lubaale tatula ku buli omu mu kika kitegedde lubaale yeerondera taata wa campu yasooka okuyimba teyabalimba naye ate endongo nerondayo aliwa kyokka bali abasobola okwewandiikira ennyimba endongo yabazoleya kati ate ono gwe bawandiikira kati swaba n'awandiikira aliwa
kitegeeza nti endongo esose kulondayo ono kati noono blessing ayina ogiwate ku baaba we oba taata we kati abava mu famire yo n'omwami ono omwami baba taataddeko mukono bayinza osiga nga bapukaamiye yakalina yakudole ya kyampu kyekyo mwami kiddemu abambi bonna banirizibwa abaana babakoze eki ababasobodde nga bagadde ekibuuzo ekyokubiri tujja kulaba oba anaaba yeetaagisa okujja okumulisa oba teyeetaagisa kuba waliwo n'omusente ze bakuŋŋanya nga zakuzimba malaalo omufumu mulabako okategere bazogamba mulete sente tukole ebijja bannaaye musooka bajjayo ne mubalabako yamaani okay grupi ekisooka kati omanyi nti nno baga omusajja gyagenda gyasanga abasajja banne bakuba ate bigi mukazi naye era kitegeeza nti omusajja gyagenda gyasanga abaki abakyala ekirungi nnyo abokukwatamu abokukola nabo nakyo kirungi nnyo kati temezaawo tokowa kati ekibuuzo kirala kibadde kya enkwakyo enkwakyo yo weeri kuva ku loodi oza oba atandika okundaba nga enkwakyo kyeri ku loodi tufunamu embeera gamba ezeeyi tubatunayingira kujjayo bati ayi newaja ensonga y'omukulu nga yamakulu ate nga enkwakyo yo yakukola ki kati ate enkwakyo yo egenda kuba nkambumu kubanga wabindaba ate batandise okujja okukola ki oduleetamu enkwakyo ate nga enkwakyo njayifuke kashi kuloopu ate abala bagirabanga omulabe w'eggwanga kati era olukiiko lw'enkwakyo ate lujja kuba lukambo kuba tujja kunyiizaamu ku bantu naye kati leero katubeere wano eno Alpha kati musaba Haji Abitex wawandika ebbaluwa kabinyo yaman wetuli ate nakozesa 23 kyekyo lwaki tuli yes kubeerayo olugogo olw'omwana oyo era big up nesof sebo Allien webale utassa mukono olamba omwana oyo it is a blessing mwana kyova olaba olyantachi naye ngaekyo kyonna kiva kubeera nti omutima mulungi ate ofaayo abantu ne baba nga bali ku sayidi endala bonna osigala oli ku kigambo kyekituufu kyakabinyo big up nesof fe wetuli okurepresentinga talent eno n'omutima omulungi n'okuba nga era abazadde mu kintu kino ekyokuba mu champion Guddo era bannamawulire mwebale nnyo okurepresentinga kuba mwe mututuusiza ensonga zaffe ku bantu ate bigi bwakibeera mu kitegeero kigenda kuba big okitegeera fashion zonna bwe ziri ankaluna nkulamusiza abayimbi bonna bwe bali ekitegeera kyakabinyo naye nga tubeereyo 23 tuli lugogo gange nze kiragi abasinga bwe bamanyi ku tiktok nga miliyoni tukolera Juba tunda motoka company ko enterprises nazeko sajjo by the way na mukwano gwange ono Ryan twogera nnyo ya ankubidde nangamba mbeerewo mbadde bize naye nengamba kanzije mbeerewo ya nemusuubizayo tiketi manya gundi tickets nenja kuba walikola bisasi batugabye naddala bisabula nze manyi dola tuzifunye